aha abatulaba yonna era gye musinziro tulaba banaye ate abantu abali njaga kusobola okwebaza abannayuganda batulaba bangi nnyo naye ate abantu abava wabweru wa Uganda ate bangi bali 60% kweno channel naye abantu abali wabweru wa Uganda kyenjagala obebazaako kiri kimu batudduukiridde nnyo waliwo abaweereza ku ssente bisere mbadde nfuna ssente za junior naye muwe yagule ku juice abantu bamuwadde nnyo so tweyanzeege n'ababeerako ne mulaba it means alo twatandisewo ka segment ya people's platform bye tuba tukubaganyizaako ebirowoozo abantu bangi bajja mu comment section badde baŋŋamba kasuku lwaki tetusobola kwogera nammwe ku video technology sente bezinazigenda zeeyongera tujja kubanga tusobola n'okubeera wano nga tuwogera nga tubalaba naye as of now weereza ka video olunaku olw'enkya tugenda kuba people's platform egenda kujja saa 2 zennyini tujja kuba tusampulinga abaweereza bu video tulinayo bu video nga 2 bwe baweereza ku nsonga za ssejjirinya kati njagala ate ne ku kye tugenda otuteesaako olunaku olwaleero nakyo mukiweeko endowooza zammwe then tukigatte wamu olunaku olw'enkya tusobole okubeera nga tubizannya kati abantu abali ab'enjawulo oyogera nti banaye nze ndi Oman ndi Kata nina bendabyemu abakata babiri nina bendabyemu abantu ab'enjawulo bangi so tusobole okubeera nga owendowooza yaawo people's platform enkya saa 2 ez'ekiro tujja kuba tubiteekayo but away from that Animal Farm edition 2 twayingiddewo dda n'omukukunavu Tamale Mirondi senior onako olwaleero is in a very happy mood nkulabe ng'ofuluma emmotoka ng'oli musanyufu neŋŋamba ebintu byo bitambula byonna sitera kunyiiga nnyo but a human being is a human being enjawulo yaffe bano abajozi tebasoma human behavior ti omuntu mulamu yeeyisa atya nti aba UCC tugenda kujjako pologulaamu ze yagenze nejambia natemya omuntu UCC yagala kujjako pologulaamu zo azijjawa oyo omuwala yamuleeta mu mumanyi yagoba mutabaazi n'amuleeta nti ate pologulaamu zange tebamukuba ne bamutta nze sikyawuza nabantu na gurupu eyo nange ninga gurupu eyo nenkugamba mbirekedde bantu kyakube nina ba allies bamanyi mu gavumenti olowooza ali wakoledde Museveni nga nze bw'atali nsasula walibeerawo abali nsasula naye kuwanga lino ndikoledde nnyo waliyo abasiima emirimu gyokoze muntu asobola kulisikinga famire ye asobola kulisikinga bulamu nga nze Museveni nabagamba ti mu gavumenti ye mulimu ekitambo bw'aba lubaale mu kiswa muyingira mu kaduma mu Uganda temuli alwanyisa Museveni entalo za Museveni zonna z'abantu beziva mu State House yes ekyani asobola okyogera waliwo wayitegesa asobola kyogera nti abalwana mu Uganda ntalo za busika mu Uganda temuliimu nsonga yonna itava mu State House buli nsonga yonna eri mu Uganda kulya ssente z'education kuteeka kawunga ka covid ne bakateekamu ettaka nono kasooli gwemulaba nti bamutadde byonna biva mu lubiri. By the way, ensonga ya kasooli ate nagiraba luvannyuma wayogera ku bamafiya wano walina lwe waŋŋamba nti kasooli oyo kati wali wa mulimu nalaba gundi ani Ameriya ng'agamba Kenya teyabawandiikirako bbaluwa tewaliwo official communication ne Kenya government ng'egamba tekimanyiiko kati neŋŋamba kasooli bamuyimiriza batya wakati awo bw'otuma omwana nagula empuuta envundo bagayita mayesu ne bagikomyawo gwe tosobolaga nti empuuta si yewange olina okumanya nti eno empuuta yange ebeera bweti kakati ffe tubuuza mu reaction nti Uganda bweba eguza Kenya kasooli Kenya naye kizuula nga kasooli wammwe mufu kiki kyemukola mumugamba muleete tukakase nti yava waffe era kasooli oyo bwemumala consignment bagikomyawo mukakasa nti yeewamu that's one kakati nemwebuuza kiki nabagamba nti nze ebintu byange ebisinga obungi bya logic
abasajja baali aba basatu ne banywa omwenge mu kirabo ky'omwenge ababiri ne bafa ekiro baabali awo ku makya ng'omutamiivu eyawonyeewo tannamanya nti banne baafudde nga naye akomyewo ku kirabo ky'omwenge ne bamugamba yumat banno be wabadde nabo bonna baafudde n'agamba nedda nagawulidde dda nti bali baafudde naye singa omwenge gwe banywedde wano gwe banywedde nange gwe gwabaddemu obutwa nga nze ndi mulamu kitegeeza bwe baavudde wano balina gye bagenze ne banywa omwenge gwabwe ogwabaddemu ki obutwa yali akulira saidi yakyusa investigations from this woman nakwata ku luyo omutamiivu definitely omutamiivu yabagamba bwe babanga bwe bavudde wano nange nga tumaze okunywa wano omwenge bannange babiri bafunze ndi mulamu munoonye gye basembedde kuba wano twabaddewo ffenna naye nze nkyali mulamu kakati kyetubuuza olwaleero mutugamba National Bureau of Standards erina okumala okukebera akawunga kyetubuuza kasooli ogwo mwatutte Kenya bannayuganda babateze bamulya mwawuliddeko yafudde naye bano bantu ki what type of brain is this kuba balesa ensonga zonna mumwanika wansi mukola ki naye naffe gwe tulyako we had not exported that maize to Kenya era bagamba yavaayo nadda mu kisenyi ne bamukuba what if we had not exported to Kenya ffe twandimulidde yes kwotegeerera tugeze singa omuntu ajja n'abateera obutwa muva mufa family ate abaddewo tafa kituufu naye wabaawo omu awonawo nga talaze na symptoms nti yalwaddeko nti ye teyaliddeko bagenza okulya nga ye yeebase katonda bw'ati bwakola kyekyokuba kyenkubuuza nti abasajja bano buli kabuyo konna bakabbiramu covid ne bamubbiramu amata ne batagaleeta gundi kalantini n'afuuka kalantini wa myaka 10 kuba buli kimu bakibbiramu they lack business acumenship abantu bano tulina kyetuyita competition tebagiina bwe baleeta baasi buto terina kuggalawo bekintu baagala bakitwale kyonna ennyanja bagiteekako amagye ne gawamba ennuuni kubanga bobo tebamanyi kuvuganya obujoozi obubali mitwe nti omukazi awambye owino omunyankole nga wamba atya owino bukedde nekakuba nekayinsitinga abantu omukazi bamuzaala gendi awamba lufula bwegiwamba yabanyankole bebayina enti naye wana abaganda obayinsitinga kuba owino yaabwe kakati ffe tubagamba nti kyembagamba kiri kimu nti kasooli ogamba nti amasomero gonna tegajja genda mu National Bureau of Standards njagala aba National Bureau of Standards batubuulire ekyuma kyabwe ekikebera emmere kirina kapasite ya mmeka era amasomero geetaaga obuwunga bwa mmeka bajja kugamba nti obuwunga obukebereddwa National Bureau of Standards busangibwa mu sitowa z'abaagundi era batunde kuba tebavuga sitowa zaabwe ezaabwe kyebaliko basse kino era bafunire wano naye ng'ensi mugirowooza tejja kujogebwa bwetyo kyembuuza abantu bano bwe batuula n'emitwe gyabwe egyo ne bwe banaatutta ne bakuba abaana baffe ne bakola ki naye kyembabuuza do you believe society can accept this mukirowooza etya nina ekintu kyenjagala okuddamu naye Ssegirinnya bamukotte inciting mugambe let me tell you oyo Ssegirinnya gwe maddenzi gyawo Ssegirinnya bamukotte nti ebipapula tebiwera toyinza kudya musajja nganze nga spy agency yange esinga yiso esinga military intelligence president bamuwadde ki nze muwa they know it buli muntu yenna akaabanzi kakati myayi don't incite nkubuulira ekintu ekinaabeerawo kyetubuuza singa omusajja agera ku makya naga nti bwemunywa wala gyayo kyekibumba abakola wala gye bamuwabira kubage mazima this is the fact wala gyayo kyekibumba era nabo bagamba omwenge tegunyibwa mwana atanaweza myaka emeka ne excessive consumption of alcohol tubintisizaamu
nze nkubulya nenkugamba ti emmwanyi mutuse n'okuleeta etteeka ne balina zirima bokka emmwanyi ne bayoola emmwanyi z'abannaabwe sembijja abadde ayoola emmwanyi ne beejensibe bagende wa Haji Mbaba ne baziwa mu ttaka tuyinsayiti ne bakugamba nti obutimba twokereza obutimba amagye ku nnyanja buvaawo are manufactured by fishermen oyo kyakaani kati muzeeyi macha n'ogamba osimanyi aba National Drug Authority batambula nga bakwata eddagala eriri mu pharmacy erya government. You are stupid. Why? Lyavaayo litya confirming ti eddagala lino oyo simanyi omusujja simanyi kamayija simanyi kaani would answer eddagala liba lyafuluma litya sitowa zaabwe okutuuka eno. You are stupid to confirm nti eddagala liri luddawa noyogera mu bantu n'ogamba nti mukazi wange nsanze nikaye mu lusuku kitegeeza bamwe baseeko ayenda nga bamuliiridde mu eno yenika ya mukazi wange yennyini. You are stupid. How can you confirm that these are government drugs? President Museveni yagambye yali minister yali permanent secretary mu health bamuyitanga Nannunu namuga nti eddagala lyange lyonna lyendeeta erya gavumenti liteekeko government of Uganda nga gwe tulikwata nalyo. But how does it come out of government stores to get here? Anyway, kisobola okuba nga beri baligenda ku delivery nemujja mu katale ate neriddeeri kati kyebalina okukebera babeera balina okuddayo mu National Medical Stores ne balaga nti patch eno ono ye yagijjayo. Who is responsible? The moment you come naye kati polisi kyekola ekwata ono alitunda naye ate neetalaga chain eno emiko kivuge mu katale dusa ogala pharmacy ne bom tayimba ne bakwasa kubanga we are not serious people. The moment you confirm enika ya mukazi wange mu lusuku kakati olina kutegeera nti mukazi oba ayenda enika gye basanze mukazi wakola ki ayenda. The moment you confirm you would say we don't know the origin of these drugs. But these idiots, the fools in National Authority, Drug Authority confirm that it's their drugs. Yeah. Kakati katubuuze omusajja akulira factory y'amasasi Nakasongola ne basanga nga barobbers bagakozesa. What do we do? Era tulina genda ntumubuuza bagafuna batya. The question would be amasasi gano gafa gati Nakasongola under your custody. Kati ne tuddayo tufuna baki namba kwe bali amayinja simanyi kabalebe nalumba mulumba banafu pharmacy yange jingiremu bam tayimbwa nkwasizemu bekuttiremu kuba you have confirmed kamba bulisi amaje ga Amini gaina ameshops ni aba amaje ba Amini baina biscuit nga buyadi maye ga Amini ze Amini how muloza Amini musi bwe bakukwatanga ne Kimbo wa amaje abamaje ne bakukwata kubanga bali abamuggangayo mu mesho bamuguzanga abamaduka kakati bana basajja olwokumaza okugula ebintu by'amaje bubakolanga bwe bati bamakinganga edduuka mu bamutunze kakati operation nejja nekusanga ne Kimbo wa amaje edduuka lyo lyonna balitwala. That's how Amini's good ameshops were well stocked. Abantu batandika kubikola ki batwalo basangamu ayitemu y'amajeemu edduuka lyonna ne balitwala kati nobeera nga tokyalina kyobagamba bobe balyokoleranga, which is not done by a National Drug Authority. National Drug Authority uses its agents to sell government drugs to private people. The following day, the same idiots use the police to raid the people who bought these drugs constantly. No gamba you cover level, ne cover level bali dukirawo. No yogera no gamba nti mu Uganda was 7 billion ton of expired drugs. How can is it expired or you brought in expired drugs? Kubanga bibagamba basiru. Twega joba kwatira wano babatu abo bakama nyinja babatundi buli kamu. Anyway, we not let me tell you. The only person who can requisition drugs from the National Drug Authority is the district officer, depending on the diseases district. Kakati bano bakaba lebe bagenda ne baleta eddagala ly'enziku etaliyo
kyobola nti baleeta eddagala ly'enziku ngaye tetugiina wano amawanga agamu gakuwa ne money to ban their expired drugs in your country. Some drugs toxic zigira zono n'embeera y'obudde kati babawa ssente abo aba National Drug Authority eri gye bagula eddagala abala ne babawa ssente baleete eddagala eritakola. Kakati okwata utya ssente oyinza otya okugamba abasiraamu n'obagaa nti bannange essefuliya ku mawuledi ey'embizi eremeddewo ani yagiguze? Ani agula embizi ku mawuledi y'abasiraamu? Obviously embizi erina okukola ki? Tewali ejjejjirya ku mawuledi y'abasiraamu ogenda kuli embizi onagiriisaani. If you bring drugs into a country which do not have diseases to treat, you remain with your drugs and ban them after they expire. They get drugs which you don't need and you give them to ban it. To get rid of them. Obviously, expired drugs. Some are dumped here. Never was sent. Never quite sent. So this is where this government naye gavumenti eno kitundu kyekikola buli wamu waliwo science kitundu kyekikola amagye naye amagye naku zino nago gadde gakuba embooko bani abadde batwala abantu tebabadde b'amagye nkubuulira pulezidenti abagambangako kyekyakubye ne mukwano gwange junior abamilitary intelligence bamulimba Besigye yabalimba mukozi wa ssente mafia w'abantu ne bagenda wa Museveni they exaggerated plan B. But why did not talk about plan B? Besigye mufere munnaabwe oyo mufere Besigye kuba plan B yali ya Besigye kati simanyi bwe bagikyusa giwa Bobi Wine bagitwale wa president nga nfu ekyokubiri nti baagala okulaga Muhoozi nti alemeddwa amukuba wa mu State House amukuba munne wa munju akuba Muhoozi wa munju. Kakati ebyo byonna byemulaba nze amuhappy nti kakati ekyo nakyogerako kati owulya bulizi nti gundi owulya babatadde ate nfaanana gye bafaanana musimbi kuba nekyo nekimu awo mane njagala obbuuza bayoola abantu kati batandise obbakomyawo eggulo twalabye bakomezaawo nkaaga kubanga 6 of them naye tebalina mabwa tebalina kintu kyonna nabagamba treated omuntu gwe bagenda okuta abaganda bagamba tiagikuddeko kiyiifuyiifu ekiyiifuyiifu ekimanyi kiva mu kisingasinga abaganda bakikyusa bukyusa ekiyiifuyiifu kisingasinga abasingasinga bakozi nnyo kakati omuganda aga nti egikuddeko kiyiifuyiifu omugole kyakola enkyakya omugole agenda okufumbirwa ayina okubanga bamulabiridde bulungi gundi ffe tuyita nakuvuma abaganda tuddira abavumi nga bamirundi netumuleeta muwala waffe netumutuuza mu bavumi netumuvuma buli kimu kyonna kyaliko laba ekimwakyo kyakyama laba amaaso kagenda kutuuka eri kiri emmere kigenda kutuswalizaayo kakati you prepare your daughter for the worst amayinja ajatuuka eri bamulangira emmere kakati gwamuprepare nga inoculation bano bagenda okuvuma nga bebavuma yabiwulira dda kakati ffe tubagamba bwemuba mugenda okuta abantu abo mutegeere nti bagenda mu public nabaga nti Museveni nze wemulabira Museveni amanyi public relations ninga tasomangako mawulire bakwata Lakwena bakwata Professor Newton Ojo yali Minister of Education Lakwena nadduka ye ne bamukwata ng'enviiri zabunduka dda biki byonna talina nanda bweyanjirifu President bamubuuza ne bamugamba nti tukutte Minister former Minister Museveni yabagamba mumutwale mu saluni bamusale enviiri mumuliise bulungi agenda okwogera mu bamawulire nga siyooli ng'alabika bulungi. Abamerika bakwata Saddam Hussein ne bamuteekamu n'eminyo mu kamwa ne bamukola batya. That's not it. It is molesting, humiliating. You have already captured a goon, Saddam Hussein. A big man like Saddam Hussein. Dress him properly. Ekikugasa ekyokukwata mukazi wo ng'ali n'omusajja mbuliri n'omukwata naye n'omufulumya ku mizigo nga bonna bali bwereere. Ate ne wayitawo ebbanga ne bakulaba naye. Kati wali olaga obwereere bwe bwaki? Bagambe mwambale.
dress properly muambale nebo kankufulumya nga yabo bera tomuwadde beeto lingi nkugamba waliwo omusajja yakwata mukazi we ne omusajja yabatwala bwerere ku buko nabaga nti ono mukodomi wa mupya kumufunye wayite ennaku ezi nti abaana bansaba nyaabo kati kulina amagezi muto tuyina ekintu kyetuyita mu wayite ennaku bbiri bw'abaana bakabira nyaabo ate amunoonya wanswata nnyo ku mizigo sijja kudda kakati ate otandika okumupolitinkirako kati muzeeyi mirundi mbadde njagala tugende ku topic ziringa bbiri emu ebadde ya drones zino abantu bebatwala tukirwaneko kubanga drones kitegeeza nti wa creating a situation eya insecurity the police military intelligence they should have marked vehicles acha marked vehicles kijeewo naye abaana bekwata gye babakwatamu ne babatwala drones tugenda bawaabira ti emotoka ezo drones zikola taxi baddide mu motoka zaffe bakolera mu taxi abadde bakyalinya taxi abantu batya okulinya taxi yes drones bazitya ate ze motoka empya ziri ku mulembe why don't you come neweyanjula ti feewa chairman wero C1 tunoonya kasuku nabagamba timumutira bwerere abantu ba Uganda balina vertices ziringa nnya fe batugamba oba okolera mu society tegeera oluyayirwamu olwogerwamu tugita siranga ekutegeeza abantu bawo kye balowooza bw'ojja mu Buganda wano ne weeyanjula ku C1 ne bakwatawo omuntu bagamba agomanyangaga Museveni takwatira abantu bwerere agomanyangaga the people will defend you but if you come like a criminal nokwata omuntu nemulwana naye nemukuba mu buutu nemukola you are like amini era bajja tegeera nti kati yes batabuse era abantu asinga kye babaddeko awo now kyenkubuuza mu Europe mukazi wasobola okuwaabira tiwa mukasi akaboozi marital rape gyeri why bakugamba the way you approach her the food is yours but how you engeri gyogijjulamu n'abazungu bamanyiira no tebamanyiira bakugamba tali mu mutu gwe biseera bimeka kubanga n'abasiyezi kyeboogera omusiyezi akugamba tubanga okuwasa omukazi kuzaala mubaira n'abaana babika mu myaka 3 yes does it mean that married couples have sex every day naye n'omukazi naye ayina okuba mudu ye kubeera mu mudu kati ayagala nina ebizibu byange siri kalogoyi that's why prostitutes the difference between a prostitute and your wife is how you dictate kyoyagala kakati kyenkugamba kiri kimu nti bano abakwata abantu a security man must identify himself or herself before taking this one bano fe tumututte omwami waffe tumututte esimu yaffe yeeno naye bwe munaabanga mubeere nga musobola omutresinga mubeere nga mutresinga tumututte gindi abantu kye nali ngamba luli abantu be basobole okumulabako naye kakati gwe buli lwokola ng'olinga criminal ne ba criminals bajja kukola kyekimu omanyi President Museveni yayina omuntu we ng'agenda mu State House ng'amugamba nti njagala ompeko ssente Museveni ng'amugamba sina ssente zengabo oyagala kola business ng'abuuza abantu nga bagamba Uganda Commercial Bank ekyali eya gavumenti nti asebo bagitunda kati bagiyita Stanbic bagiyita Stanbic ng'akuba mu Stanbic nga wala akikwata essimu ng'amugamba want to talk to the manager mukazi ng'amugamba the manager is not around nga Museveni amugamba when the manager comes back tell him that General Yoweri Museveni the president of Uganda wants to talk to you over what alone I want alone Museveni yalinda omusajja yamwanukula kakati president Museveni abayise aba bankers association namugamba nti who is the manager of Stanbic
I'm going to the one. Did I ring you and leave a message? The man said, yes. My secretary told me that you rang me asking if I wrong. I'm a Kenyan. In Kenya, a president cannot ring a bank of a wrong. I thought you were a con man. I'm saying to you, manager was standing big Muna Kenya. Yagamba president, secretary Yambuli. Nefe Kenya, President Takuba Sabaroni. Naro Zodi Mufere. Kenya, set out telephone number, Yakarate. Anyway, set out number is red. Kati omusajja akomawo. Secretary wa Mugamba. Tuwaliwa kubye Simon Yoweri Museveni. General. Nti ayagalachi. Nti ayagala loan. Agambye omukubire yagambye kiriyo. Oyo mufere. The man stood up and told the president, Museveni Yamugamba, if you mistreat a man like me, the president of Uganda, what happens to your customers, ordinary customers? The man stood up and said, Your Excellency, I'm a Kenyan. In Kenya, it is inconceivable for the president of Kenya to ring a bank manager, Ferron. When my secretary told me that Yoweri Museveni has rang here the president of Uganda looking for Ferron, I thought he was a con man. Era president Yagamba, Batamu Kubira Kumua, he rang a Sudir. Sudir arranged the loan immediately. Koye Sudir Wawanu. Abimanyi bwe bitambula. Kati tukomya wali society yaffe emanyi ebintu bwe bitambula. Kasita obikola nga bwe tutabimanyi. Obeera konimani oli bwe bagamba. Nkugamba nti Malawi ogundi manya Zambia omusajja ya konimani yadda ku gate ya State House Zambia Lusaka. Nakubira omugindi omugagga nga Sudir oba ha. Namugamba nti president agambye otuwoleyo emiliyoni za $5 yajja avuga yamusanga ku gate namu kakati omulindi omusajja agamba omugagga tibanzibidde ku gate ya State House. Why did he accept it? Normally people ring us tibasanga ku State House waliwo omufere era bamukwata ku State House Entebbe ye nga abeera ku ddwaliro wali ne bamukubira essimu n'abanga ava mu State House. Waliwo omufere omulala ye yayingiranga nayingira State House nayita ku quarter guard nagenda tugiyita annex kwe kutula Captain Mukwaya nani napakinga watulo ba mobilizers natulawo navuga namuga nti omukulu mulabi because people believe never na Uganda baba ko wadi sibaira kumanya yayingidde ku gate ya State House ayita n'okubanga abasirikale abawa ku sente kakati waliwo yogundi omusajja omulala State House eno wansomanyiyo walinga lwenzoli waliwo omufere yali apangisizaawo ng'akolagana n'abasirikale abali ku gate oyabanga ayina gwayagala okubba ku musirikale Jenison. Muzei wants to talk to you. Let me talk to Muzei. President ayita koko ne bakwata ku simu. President bw'aba n'ayogera naawe switchboard kubira Mr. Mirundi, where are you? I'm at home. I'm traveling in a taxi somewhere. Musei wants to talk to you. They give you 5 minutes to compose yourself. Some people collapse. Some people urinate in their trousers or dresses. Kangati. The Badamuni Bakubidism. Mr. Mirundi, are you ready for Musei? Yes. No, you get a day. Kagati, if you are near me, Chovola bantu president yakozesa akakodi mukaluba kali ka 2016 baka meka kana akawedde akatali kano nti mpaka lulu nga akuba essimu. This is a man with a heart. Ereyo essimu eyo hotline was my proposal nenjiteeka mu State House tumwebaze n'ajibba n'akasajja kalaka kano waliwo omuvuka bamuyita muwongo naye wabula Mirundi muwonge bamubbako n'omukazi Mirundi abasajja bakuyiririza nnyo ne idea yeera naye bagibba anti nga nze mbagamba nti ffe mu public relations be near the people baali badde bayina akasimu akali mu nnimi ez'enjawulo nga kali respondinga mu luluwo. Can I talk to the president? Ngakakuddamu
the president is busy but leave your message. Kati bano bategeera batumwebaze n'akasajja bakayita kanuni obufere nti hoteli nyene egenda kwogera abagibbirako kakati bone balitirawo nga nakalema agibbireko tibo goboba wabirate obo wabiddebo n'olwanyisa omuvuka bamuyita muwonge naye no bako mu mwasomo nalinja kubatta muwongo ogambye mukazi we bamu baneera bamubonereze okubbako omukazi is a punishment. These people know to disorganize your family is a good. Kakati kankubuli ababukedde okumanya basema bakugenda nti abenyumba Kaweese yali akola gye yalekawo olabe ne namwandu gyazimbi namwandu akola wereshiwa watugamba waliwo abamajje waliwo owamajje yamuwasa kabukedda kulu byobaliitawa oba kulu byaliitawa kubanga tekitegeera Kaweese was a senior police officer left akayumba wali ekkulambiro. Now the woman naye alina gye yali ate azimba endala kubulira omukazi nga bawa afudde eyo golofa yagijeewa oba bamaliriza eri gye yali azimba. Bukedde is insinuate nti Bukedde akulaga bwati gwe notakitegeera nti how did this woman yazijja mu mabugo waliwo donation aineyo liseddume what is there kubanga fumya ayanaline nembategeera era ekifaananyi walabye akafaananyi k'omukazi namwandu wa Kaweese saalabye enyiri gyanyiriramu ne bamulagala beyakaweese naye bannange akasajja akasajja Kabukedde akakulubi akasimanga ebyolongo kakuba bano nekabateeka ku naye banaye omuzeyi Mirodi simanyi nina ekintu njagala nnyo okulanga oli musanyufu naye kirabika okuba kikyali wala kati Kabushenga we yavudde nawulidde bawaddewo Doni Wanyama anti Doni Wanyama nti si ekikulu naye Doni Wanyama ye tomulinaako obuzibu ono omukulu omuko yangobawo nga mpita wakuzanya ngende nswere empunu tesobola kunjooga abo abaana nabalabanga baavu kakati Dani Wanyama amugyeyo amutute mu New Vision why nti New Vision waliyo 22 billion eza military education ono yalina ziri oli Mafaabi Museveni gwe yali agala bamugana nga nsira mumbakolera nga ndi Mafaabi lete wangu lete yabo ndi nja kubeera nga mbwa yabo nagani bitu biteekamu me to work in the media center to work me nti ndinga ono kundi sakwa bali bamunona ne bamala okutunda ekizimbe kyabo kati ali mu mimizo muyiso gende wangu oli appointment leta ku mulimo gonna nko benyo nkobetente omuntu zisidde mu bakolera yes kubanga ono omukulu alese Doni Wanyama kubanga Ministry Education eyina 20 billion ono zalina okulya wabula Mafaabi president gwe yalonda yasigale nga abakolera ekyo tekiriyo nzeka tonjo owa Mafaabi bagenda muwe ekyo ate wa nofuna amuvuma dombo yaddukana ebintu bijoogamu nobody can humiliate okay nga tuwunzika gundi za mirundi ebiri one tamanyira kubinteekamu ebyo mzee Mirundi nti wanudde ndidda mu gavumenti nkimamuli tebana okujooga ne bajooga kasasiro mbajja semanyi kumi nalinja kabitenti omuntu okayiwe nagenda what I want from yeba naye oli omusajja wa gundi when they are human beings I need compensation but I will never work with this government again chenyagalo buza kati ono jiyo dona muteseno ye Mafaabi bakubyembwa Mafaabi ayina kuba mwavu kubakolera Mafaabi nze nga ndi Mafaabi enchanchi balekera nti ndise gondi sakwa gwe mukubye jinje ne muonono joleta baluwe wanga appointment letter nti iso nti bano bali okwate bayina sente kyekibajogesa ekibajogesa tebayina cost of resistance nti babajoga which is money yes money tibasobola abana babwe tibasoma mine me I have money I have the cost of resistance egume lyange tirikira kunjo kama ya dakiika ebbiri you cannot humiliate me okay Mzee Mirundi Ssegirinya tusoke tukwa Ssegirinya talk ziri be Ssegirinya ne no tusokere ku Ssegirinya Ssegirinya basoka weekend ewedde kidandala n'avaayo n'amutwala mu kooti talina bipapula UNEB ne confirming ate epapula baloya be baleeto b'ennamba gye baali babuuza erimu muwala ate yasomera Mengo
ne bagenda ku Pimbas gye yasomera. Pimbas nenga nti yasomerawo wano naye teyatuulirawo. kakati kangokolire So kati ate tuba tukyali awo ku Monday yakeera na bipande ayagala buwanguzi bwa Bobi Wine ne bamutik paka ne bamuweereza Kitali ennaku 14 inciting violence. byonna byabusiru. Yeah? byonna byabusiru. Are you telling me that when Segirinya presented his academic papers, the Electoral Commission did not verify them? Kati kyetwebuuza A party like a people power ngemanyi what is involved n'okuswala nakyo mujjukira nti Otango Odoi yali akubeera ali mu sente millions naye to verify the academic papers. Let me tell you, in Uganda we don't have any institution that can verify academic papers. Temuli institution. Nyongeza ku ddoboozi. Temuli. Tewaliwo institution n'emu mu Uganda esobola ku verifying academic papers. What they can do to index number yeno. Era sebagala bali bagantalina buyigirize nga ina certificate of attendance gundi National London Chamber of Commerce abasajja bali babawandikira ebbaluwa ti certificate ezo twali tuzigaba myaka gya 5 n'enkaaga ne college twagikalawo. What we cannot affirm is that oba gina emutuufu oba si emutuufu. Kakati kambabuulire ebyo byonna babalimba. Ekibiina kya people power kyali tekisobola kusimbawo omuntu nga tekimaze kunoonya academic papers. It will be embarrassing to them. Kakati if they did it, what are the answers? One, Bobi Wine yalekamu gaps mwasobola okuyitira nga tesifunyibwa president a by-election. Nga by-election eyo esobola okuva mu constituency oba anywhere. Bobi Wine can win in any area. Law ekugamba you don't need to be a resident or to have a house in the constituency. You can construct a house in 6 months. Kakati Bobi Wine wants to control his party. Muganda utaine Muganda bwe naye yayitamu. Kakati Bobi Wine ayinza okuba ng'opening ya Segirinya yagirekawo nga bagimanyi nti ejja kujja tufune gap olwayitiramu. That's one. Two, bakugamba nti kaadi za NUP batundanga ntundi. Segirinya ye muntu alowooza nti bwe bakwatako kitegeeza nti bakuwalana. Kyobola baba akasajja kabukedde kana kayina olugongo olukalinga olw'enfudu kakubi mbo okusibwa akasiba kumuyamba. No, kumuyamba ki? Bwe kibanga omukazi wa traffic nga muganzi wange ne twawukana n'akwata motoka yange nti teriiko katala nga tekaliiko oganti gundi nti laavuye musumbuwa different naye akasajja kabukedde akasajja oba kawandiikira baki. The two cases are different. This one does not solve the other. Altering a false document bamusigirija bajja musoba emyaka 7. Two, omugenzi Kavuma former justice deputy justice Kavuma yakolanga luligizo okuyamba ab'enaaliro. Ab'enaaliro bebasinga obutamanya biwandiiko. Yagamba ti okugamba obugambi nti bino si bibyo si bibye bulingi nanyini bino kuba kati osanga omusajja nga gundi ow'eryantonde Kakooza ye yali mutabulya muganda we naafa Kakooza era akuga nti naliyo kwagakani nalina head prefect. Yes, wali head prefect, but you attended the party on a false invitation. We are not arguing whether you attended the party or not. But were you there legally? Kakati ekyo tukitegeera nti Kavuma yagamba nti okujjako ebiwandiiko ngumu. Two, naye wano omuwala nanyini index number yalabise. Anti n'ekyo kankibabuulize Segirinya ku bakazi mulungi nnyo. Lwaki yalandinga ku muwala oyo? Tell me. Kubanna bagamba nti ekiswera waliyo omuvubuka nga bamwita gundi ne omusajja si Lwamirama naye linnya lifaana bwe lityo nga mu Tanzania. Kakati mu Tanzania bwakola senior ey'omukaaga n'agiyita bulungi. Kakati n'agenda e Tanzania n'asoma amateeka. Kakinda kyava agamba ono omulamuzi Kalanda
tiwai naawe oli musajja mugezi lwaki tokwata biwandiiko byono n'ogenda Makerere n'osoma kaakati oli omusajja yasoma ne Kalanda akola omusango agamba Kalanda you must acquit me oba si kyekyo nzijeyo ki obujulizi nti wandiko bya muntu mulala. Kalanda yali musajja mugezi nnyo Makerere kakati aba avaayo kyava agamba nti erinnya lyange sinze Lwemirama nedda nze Lwembaawo. Lwemirama kitegeeza omwana yazalibwa ku nsozi ku lusozi Lwemirama emirama gy'ensozi. Kakati omusajja oli Omutanzania yagenda ewabwe n'afuuka jjaaji ne Kalanda n'afuuka jjaaji mu Uganda ne bali ku biwandiiko biki kimu kyekimu. Kati bwe yasoma naye ekiswera ye nga sitoola agikola ki agimanyi kyeyavaamu jjayo. Era gundi Kalanda bwe yali ava e Makerere yabagamba ti erinnya lyange nze Lwembaawo naye UNEB yali siperinga bubi si nze Lwemirama nze Lwembaawo nga batambulira ku document. Waliwo omukazi oliko abasalira kaani kakati in this case mutunuulire bano ono gundi awabira Segerinya Kidandala believes ti ruling ya Kavuma gye yakola ku gundi Wakayima nti ejja ku applyinga wano kululi Kavuma yali bumbu ya Kivandulo toyinza kugamba nti ono Wakayima gwe wavuganya naye teyali Wakayima abantu balonda muntu mulala ekitegeeza wafuna abantu babalondana mukadde mubuzi. Kakati ono gundi Kidandala ayimiridde ku ruling yani ya Kavuma nti bwogenda mu kooti nekizuula nga Segirinya gwe balonda si yeye oyitamu ekyo kyali Kivandulo. People must be given a chance to choose again. Kubanga gwe Sikiru balonda Segirinya olwa mobilize oba olwaninga abadde kansala is Kidandala has the same oba yajjamu ogwokubiri. Kati baba gavumenti kyebakola nti bagenda ne bamendi ne bakyusa etteeka to suit situations. Kyembagamba tietteeka mu Africa nyumba ya Nabbubi ekwata buwuka butono ebinene tebikwata. Etteeka mu Europe mwana muzibe tamanyi nnyina. Kakati abeena tebaagala kuteekawo gaapu yonna ya by-election ereeta bubwaini mu parliament. Naye kyendabye ennaku zino NRM mukulowooza okwange efaaki nalabye baloopye abanuupu kumpi bonna batutte mu konti n'abakooba yaloopye gundi Joyce Baagala nalabye Ssenyonyi naye bamuloopye nendaba ono wafako wano omusajja affe naye bamuloopye. Kankubuulire oyo Mukasa yali Kitende Alozias ne Bugweni yali Kitende nakuyo military police yali Kitende St. Mary's kakati mukusoma gye basomera uyo Mukasa yali na head prefect is known there okujjako nga yagira ku mpapula nga Kakoza. These are there baliyo kakati bano abeenaalemu balina amagezi gali bwe gati baagala nnyo ssente nti bwawaaba omusango ne gumusinga kooti neeragira aliwe balaga wa Museveni. Bwe bawaaba Nadduli bamujja mu kkomera naye yali wa Ssentemera. Waliwo omukazi w'Eruweero yawaaba omusango ne gumusinga bayawaabira na Kenya miliyoni 6 nga alusaba Museveni basuubuliramu baloya b'NRM basuubuliramu babbe Museveni ssente. I want to tell you NRM cannot win a by-election. NRM is the only ruling party that cannot win a by-election. Today. Nti a by-election erina ebintu bibiri. All of the devils of government converge in one place. Naye NRM ssente Museveni zabawo bazibu. Nga wabakutte nga bava mu kalulu mu by-election nobakuba emigo baba nazo. Nabalaba wana Arua. Yes. Oli omukazi yani eyali yesimbyewo Arua. Yes. Omukazi oyo yani omukazi yali yesimbye Arua lwe bakuba Bobi Wine n'amasasi lwe baaliyo. Omukazi oyo bamuyita yani
kana akawala omuwala ono yaliko ne mu iyala andi nkubulidde kati tutuuka eri Brian White je kyamuleetera obuzibu omwavu Brian White nga yakuteekamu emiliyoni ebi yes ng'omuwala tafunanga wadde ekikumi tasobola anti baali bamu naye ng'ate pa tebalaga nti akawala kaali tekasobola kuyita mu Western Nile kale kafumbirwa omukiwuli nekayakaliko kalina entwebwe kati kalina akato kalibwe kati kaliga kati tuyina magye obuwalawala ogw'empale tuyina magye bwolina magye nimeneka you see when you go to Arua these have an Islamic background omukazi okubajja ogamba mu gateway yetirupati you gateway to what omukazi yetirupati kali kabula kali awo katonda kati nakawana mwe kati naye anti the Brian White ate yaŋŋamba omuwala yali awangudde akalulu bano ne bakakwatamu era kulya ssente omuwala bali yafumbirwa omukiwuli etasobola baluwalamu wakalulu mukimumanyi era nako kaali kakimanyi nga kalinga kano tulina magye you see those girls obuwala obwo bugenda bwefuula obwekirimbutunulya bwengi nyayino ndi bano bakusasira bafuukufiga tebasobola kuwangula bwantu people want respectable people society an Islamic society toyinza kuddira nakalema n'omutwala kibuli tekisoboka kati muzeeyi so kati njagala kutegeera kadi ki gye baagala ozannya nuupu eviisayo abantu bonna buli abanuupu buli wamu kumbi babaloopye mu kkooti be bitaba bipapula mu violence oba vote rigging abaganda bakugamba nti enkoona bwoganda tenywedde bakuddamu ne bakwasa omutwe nabagamba ti we shall have a generation after generation one tumukunde nebagamba tumukunde is a very dangerous man why having been in Yiso tumukunde knows every person's document I told them two nuupu yava ku marriage netunda nga batunda ebyakadi nga batunda bitunde waliwo bagamba yabateekamu ebina n'abakazi bafungula mu mbugo kuba baana bato kakati what it means nti nyinza okulya engozi naye nga academic papers weziri is me togaa nti ffe tetukola crimes lwaki nwanye n'abasajja bano abamanya ennyo emyaka 7 I know how I move. Even when I'm speaking, I record myself. When I'm attacking somebody, it ceases to be a personal attack. Naye, nebisere bisinga obungi president muweereza CD eza video ne audio tosobola kumpona. Otherwise, I have so many enemies. Nina abalabe bangi nnyo. Nze soyinza kunsanga ne mukazi wa mwana wa ssomero. Ne bwe mba nagenze kwenda lwaki nyenda ku mwana omuto. No. Kuba omanye essaawa yonna. Nabaga nti embwa oluguudo lw'Entebbe bwe baalutemamu ekibaati embwa ezimanyi okubuuka zikulosinga naye gyeko mu kaddiwa n'amanyi ne gagigwamu emmotoka egitomera oba terya kakati move cautiously nti why did this party give Segerenya iskati abantu abasinga obungi nga bamanyi bulungi talina bipapula balowooza nti bajja kugula abalamuzi eyo naye sikulu eriwo mbu abalamuzi banyiivu eri nuupu emisango kwe kweyongera bano balowooza mbu bajja kugibawa. Kankubulire ekyo tebakimanyi. Bobi Wine is an insider wa NRA. Bobi Wine amanyi regional and political issues. Bobi Wine mugagga mu ggwanga omuntu omugagga tali destructive ekintu kya gavumenti. Bobi Wine waleeta chaos ye talina maduuka talina nnyumba ze talina gundi otaka nyumba jinja kakati ekizibu muze mumanyi bano balowooza nange bakinkolako bantwala mu kkooti nga muganza ntudde mu kkooti tinvuma abalamuzi nvuma abalamuzi ono merit anakikola atya. This is defamation muganza yagudusaayo. He left. One is a defamation case. Omulamuzi Elizabeth Musoka yaleta nyine kyayinza kuŋŋamba. Is defamation is clear like 1+1 what do you do? Kakati bano balowooza
mbu Bobi Wine yanyiziza kooti. Bobi Wine tananyiza kooti. Bobi Wine musajja mugezi nnyo. Bobi Wine yabagamba Sheikh Owiny Dollo ne Sheikh Gundi ne Sheikh Gundi temuyingira muzikiti temuyina wuzu. It was up to Sheikh Owiny Dollo ne banne to say kubanga mbabuulira nti bwe kiba nga omukazi akwesibyeko kasuku nti omuzaalamu omwana ne mugenda mu DNA omukazi agenda okulaba nga results tezinnafuluma naga nti ngujjeeyo badokita bazifulumya to help who? If Bobi Wine took a case, a petition to court, nakuga nti gwe naawe sibeesiga ne muganiramu ng'agujjayo kakati ogujjayo balemeramu gwaki kati nkubuuza ti oyo omulamuzi Kisaakye yasaze guliwo era ne baguteekamu kano kaani ako kagundi era baliireko ssente naye abasajja baayidde ssente bokisi y'amazzi ya mitwalo 12 n'ekitundu naye bokisi zanzi zamazeho miliyoni 25. abo abasajja obujinga bwabwe bwawunye Dollo tebamanyidde gundi abalamuzi baano beeyagalanye anti amanyiseeru nze atagendayo kati kankubuuli Kisaakye yayingira 2009 okubeera omulamuzi wa Supreme Court 2009 ne bamulowoozesa nti ajja kufuuka the first female chief justice. N'oyo kakati n'akola ebigezo n'asinga Owiny Dollo yafuna 85%. Kakati Judicial Service Commission yali ebikozesezaki ebigezo omukazi n'abakuba kakati omukazi bw'abakuba ate ne bukya ku makya nga bakiwadde ki Owiny Dollo. Let me ask you, omwana wo bw'abanga yafunye marks ezimutwala ebuddu n'ogenda w'omukulu w'essomero buddu n'agamba ti ekifo ekyo kibaddewo naye omwana wa minisita eyafunye marks ezo nakitutte, how do you feel? Ovaako kati lwaki baabatwala bakozesa interview noono omukazi bagemeire naye yatuula nabo n'afuna 85%. waliwo n'omulamuzi yafuna 45% naye engalabi y'essejjembe agituusiza ku page eyakuwa wa 45%. ono bagemeire kakati why do you test me? If you want to give me the job, yes. Fire director wa appointing oleme kunza musaka kati omukazi obusungu gye buva Kisaakye baali mugambe nedda bantu bajuzi bana abasajja bajuzi nnyo they don't know. Let me tell you, singa nze president yambita nangandi Mr. Mirondi, I have an assignment for you, but I want you to go for further studies. Amelia yagenda oluzanaliganya naye omukoya yali ali muzamba ajja kunja oganteke kasasiro kyembudde mbakuba emyaka 8. Okay, find a diplomatic way of dealing with me. You humiliate me, we fight. Try to kunja tokubaga n'omunatta munne kati as we close Mzee Mirondi kankubuulize oyo omukazi Kisaakye available jobs baali mugambye tigenda ku East African Court of Appeal, baali mugambye beera minister wa justice emyaka 2 bakolesa kule bamugoba naye toyinza muteeka wansi wa muntu gwe yawangudde mu kalulu ate mukazi akazi balina batera okubeera emotional. Ate omukazi omulimbi omanyi bo bwe balimba bwe bati gavumenti ya Museveni bakuba amasimu ne bakola kya abajozi akabinjo k'abajozi kakubye kati n'akamalawo do omukazi tumulimba nga nti ogenda muwasambaga omukazi bw'omugamba nti ogenda muwasambaga abuulira sengawe famire yonna agibuulira nti embaga ejja n'atandika n'okugenda ku mikolo gy'embaga omukazi talimbibwa fe abaganda batugaa kyolimba okuko kyekibutta kati abasajja bano baba nakozesa kuba balina factions enyingi nankabirwa naavaayo yayina liguuni eryakuba omwana bwagenda kuba kadaga tubye nankabirwa asigaliza matama nankabirwa akubiddwa kyasigaliza amatama alinga ataddemu egundi empafu mukamu naye amukuba ye bene bamuteeka ku ttaka Museveni bene amujiga namugyamu ekyobuliro yakubyani mukodomi yabadde awaga nankabirwa yabadde ayingira buli kintu kyonna Museveni yamugise kati nkyewuunya engeri gye bakomu nankabirwa akalulu ekiboga ebintu byansi byewuunyisa nankabirwa namuwulira ku ssimu ng'agamba bannange muyinayo ku ssente mbubalinda ggula baalyanga ssente bwe abalonzi babagule. You cannot buy beauty kankubuli cosmetics help beautiful ladies. Weroza abakazi abatanyirira tebamanyi gomesi nnungi gye bazigula.
naye olinawo otandikira tosobola kubba kalulu nga tolina 45%. Olina kumala kufuna 45% nogatteko 10 nokawangulira ku 45. Naye bano balowooza tujja kugula ekyokubiri tebanankabirwa ekyabakubira abaka palamenti baleeta etteeka nti omuntu yenna omukozi w'erekezo commission adibaga akalwasibwa emyaka 10 bwe bafa atunda 2 ne badduka ne batya ne bamanya tulina kadde kalinganga bwe kali. Yes, era baali abantu sente banga sekandi bamulya miliyoni 5 bamulangirire bagambaga gwe nangirira tugende tuwoze n'abalamuzi bennyini batya teri mulamuzi ajja kujja kankobooleza abalamuzi kujja kaba muntu kibatasobola kukola. Omulamuzi yenna owa high court akolera ku logic. Omulamuzi chief magistrate takataka niyo omulamuzi akolera ku high court. Let me tell you, omulamuzi bw'atunulya nti NRM ina ababaka nga 10,000 olede ina 2/3 majority. Omulamuzi si wa wano kweganona ina yabana nga mmawo nayo mujjeyo. A judge will ensure until notavayo. That's why judges ensure nti abantu nga Bobi Wine bani tebatulugunyizibwa kubana abalamuzi bennyini bakitegedde this is their country. Abalamuzi bakitegedde n'okuwanga lyabwe. International trend eri clear nti Kavuma the only job you can get is supervision authority. Naye ate kakati koloza kisacha kyabeera wano era sajja agenda kufuna international job. You get an international job. Naye ng'ekintu kyaba nakikubirwa nsonga nti buli mwenda kisaaki yalina a different opinion. Ate mumukkiriza kwogera owinyeddolo kakati oli kuki omanye nti owinyeddolo atambula bwati mulamu we yamwokya gundi yamwokya butto asikiwa lwaki mulamu we yamwokya butto nti nkubuulidde asikihim nti olubalwa yali minister of external affairs yamala ebweru emyaka nga 2 mulamu we mukazi we yamwokya butto kakati tamanyiddeko ddala administration and they made a mistake. Olaba ono muto wange Muhoozi muto wange Muhoozi Kasirye Gwanga yagamba nga nti nza baba Muhoozi sikola ki sibakubira salute ne muka Kasirye Gwanga you are making a mistake. By the time Muhoozi we yalifuukidde jino nga gwaga omulanda Kenya mu magye ga Kenya if you remain at one rank for 3 years bagoba bugo amagye tegakweta. 2 why do many people remain at one rank baina college y'abajeno ogenze yekimaka bagala nyota zabwerere mu njogerere ko nogende yekimaka ufuuke jeno kakati gwe Kasirye Gwanga don't blame Muhoozi. You would, by the time Muhoozi would have reached your level wali bali wavamudda nga wagenda ekyokubiri things change. Previously tuzeyo ku previous gundi omuntu yayingiranga mu magye nga wasini yafunga bamuyita gundi officer cadet era bambala birala ye tatandika nga lukulutu. 2 mu police nga ogenda bakolese nga likulutu omanya afende yali title ekigamba afende was a military rank oba mu police obawo afende kyali kyabazungu naye kakati kiri common afende rank kakati bali abasajja abazungu bakolanga bwe bati. To go if you want to be a lance corporal ayina kana akamuka v wasomanga course ya lance corporal wa platoon command oba kakati wavanga kweyo course no genda ku gundi ku corporal yayina obumeka obubiri ne batalekayo sergeant's course nogigendamu nogiyita then you are promoted to sergeant. Kati waliwo nabekisabwa kolokolo abo baweerofeya munda bebakola ku byemmere abantu bali bulungi era Kazini yagende kaweweeta gye baziika abamayi n'atabayo mulambo gwa kolokolo nga tebafa ate bagenda ku lutalo. Kazini yabayoola n'abatwala Kongo alabe ku mulambo gwa kolokolo. Kakati what is important nti generation y'abajeno Muhoozi ame kamanda ne jeno Kayine Rugaba ne jeno Katumba Wamala ne jeno Jeje Odongo is
judged on academic papers abo bakuti bani nti abantu bangi bajja ne bagati tetukuzibwa abaganda bakawaga tusigate kula naye ebipapula how have you gone kati ekyo kitukomyayo wa Ssegirinya wali kati Ssegirinya kyekiddako anti Ssegirinya womuwagira wali ani nkugambye ti Ssegirinya teyabala many of us kyenkugambye by the time Museveni came to power my highest education was a diploma but the president offered me money to do a degree nokola degree nokola ne masters kubanga namanya what do I want to achieve je tulaga maaso epapula bino baawo Stephen Kavumoyo omulamuzi yali chairman wa Mpigi nga ina diploma mu mateeka doza ya miezi mwenda Kavuma upgrade nafuna degree mu mateeka nafuna ne masters nafuka omulamuzi nafuka deputy chief justice mayombo ya dena so kati Ssegirinya yagaladde yasome yes naye waliwo emituwe egikonera waliwo wotuuka ng'obwongo tebikyakwata kakati Ssegirinya yalowooza nga bano ab'amagye maini abaganda abagamba nti bajja kufuna ranks nga tubakubidde ekikopo saba president Museveni gondi oyo Kawaga naye asaana obwajjenu aluddemu majje aluddemu how many academies has ever gone to Chimaka? Okay. Yes. Kakati tubasomesa kiri kimu. If you want to be an MP, you study what an MP requires. Naye bobalowooza mbojja kufeekinga. Naye Ssegirinya epapula oba abiyina. Anti kyenkubuulira anti kwiza singa Ssegirinya singa bagambye nti ayina equivalent yali bisemu. Naye ayinza okuba alina equivalent kubanga nedda document za mulala ekyo kyekibalimi okutegeera somebody can go to kakati Sebagala yaga nti nkutta akasero kange nenkatwala mu electoral commission baevaluating mu UNEB naye nga alina certificate jannaku bbiri certificate of attendance yes certificate of attendance n'oba na 10 kubanga zina kyezigattako level oyina okuba ng'alikola emyaka ebiri nga wava mu senior 4 n'ogenda osoma naye Ssegirinya alina degree eriwa yagifuna atya ne diploma nedda you can get it abazungu bo bagezi waliwo gye bayita mu university n'atasoma agendayo nkumba bakugenda nti eva ku level ku 2 principles buli muntu yenna wano alina questionable academic papers yasomera nkumba. Some universities don't care about 2 principles because backward knowledge. Obeeko kyokyusa mu nsi. Kakati omusajja nga BMK ye dokita BMK honorary degree dokita wava munno Dr. Muyingo Muyingo yagisoma nedda ssebo eya Muyingo si yakusoma honorary bwe ba honorary Kyambogo wali ba dokita obote bani. The issue is nti abazungu bali bagamba ti omusajja ono BMK omuzeyi wava munno mulwana bakoze ebintu mu bye mutasobola ebikyusizza ensi. Kati how do we associate with these people? Naye kati obeera kaka Dr. Sudiru akaka dokita osobola okatwalayo okugagatta ku bipapula atokagattako kote kabaako Museveni bakamuwa mmeka naye bali kye baayagala ye Museveni nga teyeyita dokita anti buli bali tekyagala bali kye baayagala nti kakati tolaba mu university kakati nze sisulangako mu university naye bwe nali ngenda okugraduate nga diguli esooka baŋŋamba nti ekisulo kyange university hall era cleared from university hall kakati nga bategeeza how do I associate with this man although this man has not been accommodated at the university naye aba university hall basobola okumpita nga waliyo omukolo because that was your affiliation. Abazungu kye banoonyaamu nti BMK awandiise ekitabo kye wava munna awandiise ekitabo kye ne gundi nti BMK namugambye tekyaŋŋanya okujja ku mukolo gwe weyise Mayiga waliise businessman nalonkyega ekiro sikyabaganda nemugenda nadisinza kujja Kanyamba ndoze ekikyalo Lwakutaano yayise gundi bamuyita profesani Lumumba mwana Lumumba yatawanya Moyi natawanya Kinyato Kamala. I know these people. Kanyamba said you must attend
and I would be annoyed if you don't attend. Kakati nze atabo kyembasaba nti tufune ekibiina ng'ekya UNESCO to reduce printing costs kubanga BMK yange nti ekitabo kyekigula $8,000 ani agenda okigula tebajja nga social media yazo osobola osomera online. Yes, ate bano abaana kati ye bakwata abaana ab'amawulire tibwoba oyagala okumanya ebyobusuubuzi soma ekitabo kya Gundi. Ekitabo kya Gundi ono mutani waffe Hamu ye bakikiriza wuli wano na why ate Hamu ye yasoma ye talina kunulale is a lawyer. Kakati ekitabo ekyo ate kikibe kyanjawulo naye nze mbagamba batukoze bulungi nnyo ba BMK bava muno. People are writing books now, but now the problem is translating them into your language and making them less costly. Otherwise, bijja kubeera kati ekitabo kya Kanyamba kinene nnyo bwekiti. Kati Kanyamba ekintu kyayina nti abasoma amateeka bajja kikola ki? Bajja kigula. Wakirimu information mungi. Anyway, olunaku olwaleero tetugenda sukka waawo. Musajjirinya musajja wange mwagaliza birungi byokka naye nga bw'ogambye baba ebitabo teyabifuna obutasoma buluma bukulu. Seggirinya yawukana ne Sebaggala buli yava ku mudaala buli yava mu ssomero n'agenda akola omudaala ku mudaala gwa kitaawe n'afuuka muvuzi wa takisi. Sebaggala yakolanga special n'agenda mu magendo n'afuuka mafuta mingi teyamanya nti ate alifuna omukisa abantu ne bamulonda nga talina academic paper. Seggirinya naye bw'atyo bw'abadde nti Seggirinya alowooza nti ajja kufuna obuyigirize mu kuleekaana. No, talina kufuna agenda naye katulinde tulaba ayinza okuba ebipapula abirina nga ajja bijjayo. Agambye ebipapula bino index number bw'eba yeno teziba bbiri ono we yaliyitiddewo anti ayinza okuba alina equivalent 2 ene olwakuba kati abeera yateekayo bino takyasobola kuleeta kirala. Bagenda muvunana uttering a false document. Emyaka gye musanvu mu kkomera. Kuzanyira ku bintu. Okay, tetugenda sukka waawo olunaku olwaleero ndaba opapa okukajjako jjayo engalo zo. Zijjeeyo jjayo engalo. Abantu abatulaba tweyanziza nnyo tweyanzeege ebintu bingi mujja mutuwagira abasobola olaba nga temubuuse bulango. Thank you very much. Olunaku olw'enkya ngenda nnoonya ku Junior. Njagala kulaba mbeera gy'alimu. Nze sinnamulabako. Ne wangamba ennaku zaggwayo. Eddiini yange nzikiriza ennaku 14. Naye teziggwangayo. Njamulaba ku fulayi. Ennaku 14 ziggwako nkya. Kati obeera ojja mulaba anti nkyembadde neewuunya. Naye oli omusajja oli ssebo akunoonya. Bajjamu kuba bamutte. I know him, he is a goon. And the government has put up an inquiry. Bajja kukitta naye mwekyembagambira nti kiina abaserikale era ffe tubita Abaganda tujja kitta tikiri ku social media ekiri kuki akitambuleko bakyasa omutwe ate ekyo ekisajja bwe kiyitabula nkikubya ladduka nenkuba tetonya tikiri wannankabira kikubya laddu nenkikubya ku mutwe emisana kuno era nabadde Gundi mukyala wange otuswaza abantu bagamba nti oyogeranga mula no bwe munaddira agasajja ago ne gajooga ensi eno nemutagakuba gabetenta mitwe tikyasoma ekyo kitasoma ekyo n'ekiwa Gundi bwekivuma abantu kivuma abantu kirina following ki. This way I pity Museveni nti can you have such a Gundi kikola ki kimobilizinga ki tetugenda balina okukikuba bakitte bwe kimbula nja kikubya laddu naye ndowooza kiri ku faamu ya Nankabirwa bawo nenti nzimalewo ekisajja balina kyasa mutwe oba baagala oba tebaagala. Whether under this government or not, because for me I don't forgive. Ogenda waliyo omusajja wange agisi kwakubi abantu laddu emisana. Kyali kimanyi nti nkiri coding. Kyali kimanyi. Oba hajiri yenzika. Bi abantu laddu emisana. Bambi bucha kijoga kiri ku social media. Naye abakikoberera. Samanya ngano. Tamubodi abyabusiru. Tamubodi abyambwa. I will deal with this. Until next time. Tamadamu kubimbuze.